Colonel Lindsey Graham omubaka okuva South Carolina mu Senate nga y'omu ku babadde bana Republican abatono abawagizi ba Zelensky era nga yamusisinkana nga tanagenda mu White House nga bino bimaze okubaawo bwe yali ayogera ne bannamawulire mu White House yabagamba Zelensky amagezi gemuwa alekulire kuba yetamanyi kuteesa Ukraine efuna omuntu omulala ajja okusobola okuteesa. Sabula bingo! Wafureka gwirawo! Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula bingo! Wano ku Chabasa buli lunaku. Beera namukisaana wangula ensimbi mu Sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2000 zokka. Ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula bingo ku Chabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula bingo! Wano ku Chabasa Fama. So mu bufunze enkyukakyuka zitegeeza nti Isirayiri neetegefu okulwana mu bukulembeze obupya era General Zamir akugambye mu lukiiko lw'olusoose nti guno omwaka alaba gwakulwana so nga gwasikidde tubadde tulaba omuntu akooye olutalo. Ekirala nti Netanyahu afunye omuduumizi ne minisita bwe bafaanaganya ebirowoozo. Ebbanga erisinze obunene ery'olutalo luno Netanyahu abadde atambula n'abantu babiri bwe baawukanya endowooza ku nkwata y'olutalo. Netanyahu abadde takkaanya na Halevi mu lwatu so nga tubadde tuzoogerako wano abadde takkaanya ne retired Major General Yoav Gallant abadde minisita w'ebyokwerinda okumala ebbanga ddene mu lutalo luno era bwe baatukanga mu wo cabinet bwe baayitanga Halevi ne bamukunya ba minisita ba Netanyahu ne bamutabukira nga Gallant yamutaasa. Era lumu ayina ne minisita omukyala gwe yagamba nti obuvunaanyizibwa bwa minisita obuvunaanyizibwa bw'omuduumizi w'amagye bwange nga minisita wa byakwerinda siggwe minisitule yo tekwata ku byakwerinda nga Gallant yatabuka. Okwolwo entabo yali eva ku Halevi okulagira wakolebwa okunoonyereza kuno kubeerewo. Netanyahu yali takwagala okunoonyereza kujje kakati Gallant n'awolereza Halevi nti ekyo kiri mu buyinza bwe ng'omuduumizi w'amagye okuteekawo okunoonyereza okw'ekika ekyo si buvunaanyizibwa bwa cabinet. Kakati olaba abadde bajja bamulumya omutwe Gallant n'amuteekangako akazito naye njagala otubulire pulaani yo ku kiina okuddako olutalo nga luwedde kitegeeza nga ayagala lukome. Kakati bwe yagoba Yoav Gallant n'aleeta Israel Katz yafuna omuntu agenda okufuna obufunye ebiragiro okuva ewa Netanyahu kuba talina na byafaayo mu nsonga za byakwerinda. Kakati wansi wa Israel Katz baleese Zamir gwe bajje ne mu kuwummula naye mu lukiiko lw'olusoose ebigambo byayogedde tubirabye nga bijja kusanyusa Netanyahu bisanyusa ne banywanyi be ng'ayitama Ben Gavir eyava mu gavumenti n'ensonga emugyemu ya ceasefire era bisanyusa ne Bezalel Smotrich yakyali mu gavumenti naye ng'ekimukuumiddemu agamba Netanyahu yamusuubiza nti kasita bamala okufuna abawambi emmundu ejja kuddamu etokote mu luwananda lw'e Gaza so kati enkyukakyuka empya ekyo kyetegeeza. Olugedde kwa alipoota bikulu ki ebiri mu alipoota y'amagye eyakoleddwa olumbaganyi bwa Isirayiri bwaliwo nga 7 ekimu ku bisinga obukulu mu alipoota eno bwe bunafu obweyoleka mu lwatu nti ekitongole ekikesi eky'amagye ga Isirayiri kyafuna obubaka oba amawulire ag'ekikesi okumala ebbanga nti Hamas yeeteeseteese ekimala essaawa yonna ejja kulumba Isirayiri. Ekitongole ekya military intelligence amawulire gano ne batagatwala nga makulu nga beesigama ku alipoota zaabwe enkadde nti Siniwal Yahya yali omukulembeze w'aba Hamas mu kiseera ekyo nti yali yakyuka mu ndowooza nga takyalowooleza mu kukola bulumbaganyi bw'amaanyi bwa kika ekyo ku Isirayiri nga balowooleza mu kusindika bikompola. Jjukira ebikompola bino ebya Isirayiri bingi ku byo dome eya Isirayiri ebikuba n'ebiteeka wansi
kati ebyo nga tebibeeraliikiriza nnyo nti bajja kusindika ebikompola byabwe era bikubwe nga tebalowooza nti wasobola okubeerawo obulumbaganyo obw'ekika kino ne bayita ku ttaka ne bayita ku mazzi ne bayita mu bbanga omulundi gwe gumu era ne basobola okubattamu abantu abasoba mu 100 mu kiro kimu na saawa mbale si kiro kyonna wabula saawa mbale kakati amawulire nga military intelligence yagafuna okumala ebbanga naye ne bagagayalirira kati obwo bwali bunafu nnyo eyo military intelligence naye waliwo n'obunafu obulala obukulu ku ggye lyennyini naddala ekibinja ekya Southern Command nti kale tukkirize nti abakesi beebakira ku mulimu naye mmwe muyina kubeera bulindaala ng'ensanafu etambula egaludde amanyi nti yadde bali beebakira ku mulimu bali bwe bajja balina ne bwe babazinduukiriza babasanga mweteeseteese naye ekyaliwo kiraga nti babasanga temweteeseteese kyekyo lwaki yadde tukitwale nti babazinduukiriza basobola okutta abantu abangi bwe batyo kubanga namwe obuvunaanyizibwa bwabwe mwabusuula kyekyo lwaki olaba nti omuduumizi wa Southern Command yalekulira ne mukama we Halevi kakati alipoota eno ekyo nayo yakijjayo bulungi naye jjukira bino kubadde kukakasa birowoozo bibadde mu banka kubanga Halevi yali yakkiriza dde obuvunaanyizibwa okuva ku ntandikwa y'olutalo nti bannange twalemererwa era ne yeevuma nti emyaka 4 gy'amaze majje ga Isirayiri kibi okubanga amaliriza bw'atyo ng'aweeredde obuvunaanyizibwa okukuuma bannansi ba Isirayiri naye ate obuvunaanyizibwa n'atabutuukiriza waliwo nsalesale wa Trump eri ba Hamas okuyimbula ababambe nsalesale ono anaabaleetera okupondooka sirowooza nti ekigendero kya kupondooka naye ndowooza nti kubateekako kazito butava mu bya ceasefire kubanga jjukira wetwogerera ennaku 42 zaggwako endagaano eno yali ya mitendera 3 ng'omutendera ogusooka gwa nnaku 42 bawanyisiganye Isirayiri efuna abantu 33 nayo ete abantu abakunukiriza mu 2,000 okuva mu makomera ya Palestina abasibe naye waliwo n'ebirala ebigenderako okutwala tenti mu bukiikakkono bwa Gaza abantu ababundabunda banaasula okukkiriza emmere n'eddagala okuyingira amafuta n'ebirala kaakati endagaano yemu yali egamba kasita tutandika okuteeka mu nkola ceasefire oluvannyuma lwa wiiki 2 tutandika okuteesa ku feeza ey'okubiri feeza ey'okubiri yeyina okuvaamu abawambe abasigaddeyo bonna kubanga feeza ey'okusatu yakuddaabulula kifo ky'e Gaza reconstruction kaakati ennaku 42 zaaweddeko nga tebatandikanga kuteesa kubanga olunaku lwe baali balina okusitula lwalina lwa 6 bagende okuli senkulu wa Shin Bet kitongole ekiketera munda mu Isirayiri ne Mossad ekiketera wabweru wa Isirayiri lwe baali balina okusitula omuyambi wa Netanyahu n'abagaa nti bane temugenda Doha Netanyahu alina kusooka kumala genda mu Amerika yali asimbula ku olwo agende mu Amerika asisinkane Trump n'omubaka wa Amerika ow'enjawulo ku nsonga z'ekyondo kya Buwarabu Witkoff Netanyahu yagenda n'amalayo wiiki ne bwe yadda teyakkiriza abantu bano kuddayo mu nteeseganya ezo so ennaku 42 ziweddeko nga tebateesanga ku mutendera gwakubiri kati zaali zoolekera okuggwako ate Netanyahu n'ayagala okuleeta ekiteeso nti nga bwe tukyali mu ceasefire eno tubeeko tuginaanuule ennaku 42 tuzinaanuule twongere okuwanyisiganya abasibe n'abawambe Hamas kye yeekengera kubanga Isirayiri kyesinga okwetaaga ku ludda lwa Hamas be bawambe baayo kati Hamas gamba singa nsitula abantu bano jjukira kati mbasigaddeyo inamu emirambo n'abalamu singa mbakwata nemba waayo kanyeebwa kikemba nsigazza okuteeka Isirayiri ku nninga okutuukiriza ebirala naddala nga n'ebirowoozo ebikambwe bikyali ku mmeeza mu mutendero gw'okusatu Trump akugamba ayagala abantu bano bave mu luwananda lw'e Gaza
era bwe yabadde ayongera okutiisatiisa Bahamas yabadde asisinkanye abamu kwabo abaali bawambibwa naye ne badda bwe yabasisinkanye oluvannyuma lw'ensisinkano kwegenda ku kibanja kye ku mutimbagano n'ateekako obubaka obukambwe obwa Bahamas nsalesale ng'aga nti bwe bataamugoberere ajja kubasaanyaawo, bwe bataayimbule bantu bonna ajja kubasaanyaawo. Naye Trump yennyini era agamba yazzeemu okukigumiza nti mu luwananda lw'e Gaza tayagala Abapalestina basigalemu. Naye mu wiiki eno yennyini mwabaddemu ensisinkano e Cairo mu Misiri, abakulembeze b'amawanga g'Abawarabu gye basisinkanidde ate nabo ne bongera okukigumiza nti mu kutebenkeza oluwananda lw'e Gaza Abapalestina bayina okusigalamu. Kakati wakyaliwo okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezo nga Trump agamba awo njagala kukolawo Riviera ng'eri ey'Ebufalansa n'ey'Italy mu bufunze biiki ayagala kukolawo biiki nga ne biiki eya Palestina tebaliwo. Amawanga g'Abawarabu gagamba nedda Abapalestina balina okusigala mu kifo kino. Kati ekimu ku kanyebwa k'okyasigaza beebo boolina kubanga baba beetaaganye kubanga gwe teebereza mu mutendera ogusooka bano bawaayiddeyo abantu 3 yo Isirayiri n'esumulula nkome 2 kitegeeza nti yeetaaganye abantu baayo. N'olwekyo ebigambo bya Trump ekigendererwa kyabyo kwongera kusendasenda Bahamas nti mu kiseera kino nga bwe bakkaanya ku mutendera ogwokubiri ceasefire yeegira ekyaliwo kubanga ekyamazima nti kati yadde mundu tenaddamu kuseka naye y'endagaano yaggwawo kati bali ndowooza ky'oyinza okuyita obuntu bulamu oba gentleman's agreement n'ekiri ekiteekeko omukono ennaku 42 zaaweddewo. Bwekiggwako ne tutagenda mu kyakubiri nga bwe tukyali sofa kitegeeza ki eri enjuyi zombi? Ndowooza ekimu ku kye kitegeeza nti olutalo enjuyi zombi ziringa ezirukooye naye ate ku buli ludda eriyo abagamba olutalo tetuluvaamu. Saidi ya Isirayiri olutalo luno naye lukooye tewali kubuusaabuusa ate ekimanyi bwe lweyongera okyayinza n'okufiirwa abalala ku balamu abasigaddeyo. Naye ate mu yo eyinamu abantu nga bava mu gavumenti yeegu nga bo bagamba twetaaga okulwana. So emundu okusigala ng'ekyasirise ng'ennaku z'endagaano ziweddeko kikulaga nti appetite y'olutalo yagwa. Sebo emboozi tebankadde awangalesa abasajja 88.8 CBS FM.